Abalungi mugamba mutya abasibo ne bannyabo obulamu bugamba butya anti amannya mbeera Nkoseeki Pulezidenti w'e Masaka Sitewo bannyingidde mbanzizeeko mba nsonze emangobye bumale bingi bigenda maaso mu ggwanga njagala okuyozayoza nnyo abaana aba siniya ey'omukaaga abatudde ebigezo bambi ne muyita abasomesa mwebale abazadde mwebale nammwe abaana mwebale kufaayo katubaaniriza mu eno ensi empya so abagudde bambi temuggwamu ssuubi osobola okuddamu abatasobodde funa buno bubatwala ku university erumba ku ka short courses mukama ajja kuteramu akasima ajja kuteramu obwangu so webito webiri ate nammwe abayise temuyeeya bannammwe si mwe abasoose okusoma so webito bibiri basebo ne bannyabo naye nga kasima nnyo mbeebaza mbayozayoza mwenna amasomero mwebale kuyisa bulungi baana bannaddiini mwenna abaasabira abaana abo mikisa myereere so bingi bigenda mu maaso mu ggwanga waliwo olutalo wakati wa mikwano gyange nno Mukunjata Sera ne Pest Vibe nalabyeko poliisi awo ng'ebanoonya mbu baveeyo bagina okunnyonnyola baganda bange tusaba tukkakkane tukwatagane tetweyisaamu nnyo gaali tetulwanagana tetuyombagana mwenna tubaagala nze ate nno ekinneewuunyisa mwenna muli bayimbi bange naye tuteeseganye wabawo olinga alina kye yakola munne mwetonde mwesonyiwagane omuziki gugende mu maaso ate ne womba nga mulinawo kye mufumba twagala mukikuba abantu tugambe nti abasajja babadde batuufu okulwanagana oba okweyisaamu eggaali okuyiribya buli omu okuyiribya munne tukuteeke mu ndongo nze muli bakyali bange nja bagamba kuba munyigira muganda wange Pest Vibe muganda wange Mukunjata Sera baaba mbadde nkusaba mwekube bukubi muziki nga we wagamba mwekube bukubi muziki bino bye tulimu tuba twerabisizaamu anko tuba twerabisizaamu akati nti twekube muziki bwe tuba nga tulina kye tupanga tukiyisewo akayimba tukakubewo twekubemu kolabaawo okiraba otya mukiraba mutya abakyali bange mwana so webito webiri baganda bange awo atuteeseganye jasi buno nkiwa buno obutalo obutini nnyo tujja kubulwana tubumale neze saagalamu byakuyiwa musaayi muganda wange Ibula Kabadiya muganda wange amaanyi gabeere matini twekube bwekubindongo bakyali bange awo abboyi bange awo bagambe omuziki tugwekube tetulwanagana tetwasa bintu ate nze nekira kye saagala twaliremu bantu batali mu ntalo zino ng'abaana bakyala so webito webiri naye nga ebito byatambudde ne baba anko Mukunjata Sera embwa wagiyiza magezi kyo jijjayo wagikubisiza lulimi ki anko wetaaga nno okuba omulimu nno mu poliisi kuba otegera olulimi lw'embwa naye singa ezabadde zino zikakwisa ezaffe ze basuulira ennyama n'ogiwayo akanyama ako1,500 simanyi so baganda bange ba Pest Vibe simanyi oba munaddamu okusigula embwa eyo kuba omuntu wakutwalira embwa ayinza obutaagala kudda wuwo ng'ogituusayo ng'ekutula ng'eddayo ewe erigyeri ebyakabi so nze batyo kyendaba bannange twekube muziki tuvemu ebino ebyokulwanagana ebyokuyombagana ebyokweyisaamu eggaali mbaagala nnyo baganda bange abo twekuba omuziki tugambe nti abasajja balwanye naye balwanidde mu studio nti babadde balwanira ki nti beekubye omuziki nti ono yakubye ono oluyimba n'olina addiza muno so webito webiri tetuggwamu maanyi nkiwa tujja tuukayo one day one time mbaagala nnyo kyali wange Pest Vibe ne kyali wange Mukunjata Sera kuba kati eno generation gye tuyinawo ye yammwe ekyo mukkirize mugaane abatanabakimanya bano abaana be baliko eno generation yaabwe kati so bannange byebyo ate mubawe ku mirimu ennyimba muzibawe ba producer takola luyimba ate n'olugabira omulala abayimbi abakulu mubawe ku baana bano ku mukisa zikolabo muzibawe ate temubabunyabunya nnyo na vidiyo ate yateekemu nnyo woba osobola mukwasiganyizaako mukwasaganyizeeko mbaagala nnyo mweraba mbeera Nkoseeki Pulezidenti w'e Masaka Sitewo.